page eriko Illuminati nemperezako hello omusajja ngamba nti ogenda kubeera nambe mu Uganda sikyo yagala nti kiwedde kyenjagala sawa mukaga za kiro esa mukago ogwekiro be gutuuka oyina okufukamira wansi bofukamira wansi ebigambo bino ojjo biddamu omumpemba agenda kujja ng'essaala ewedde sitaani omulabeko ate omulabako live kuba oyingidde mu lusuku mu kinywa ntidde bali mu kusinza wewa ku MR live wa ku Meeting Krabong live kwetuli weekend special edition esonze bwentula makati g'abasajja bana ababiri omanje kitegeeza ziba nseko kuba kuyiga kuba kwekyawa kuba kudda mu maanyi na kugwa mu maanyi suubi saidi eno alangirira yerunye takwanye bakabasajja wowe saidi eno embozi zanyumya zeewunyisa abantu bagamba abakazi bonna bakabasajja baba tagenda nko musabo ngaabimanyi nnyo nga towamusanga ngali virgin aba yali mukamusajja ate nga munumbidde kumujjakuddamu ona ate nawe nnumba nze sikusobola kuba nabakabasajja nze okumanya kibi buli mukazi gwenkwana ngamba kati mbiveeko buli gwenkwana ngamba alinayo tasaba kumanya na kutegeera buli gwobuuza olinayo nti ninayo point kije muliko gwoyisaawo yo nonayisaawo nafunze otesebo waliwo yali asabye natasaba kumanya na kutegeera era bw'oba osaba kumanya na kutegeera oli kafu nze mumbanjule okwanjula kuba kyankalanyiza kuba temunnumaako babiri muli kati nzire mwani kakati abantu bagamba nti nno abantu kenna bagamba akembwa ate nange wegambidde nti weefuula tubaleke omukatuli kisupa naye ng'ekituufu kiri nti okusinziira ku mboozi David avuya okusinziira ku mboozi zofumita abantu bagamba gwatagenda mu masabo wabimanya otya ate kati njogera ku byassabo njogera ku byassabo gwe jajjawo yali tamanyi ddagala era waliwo omukyala mukwano gwange yangaye njagala gabinika anyambe kampe ku ddagala alimanyi sirina ddagala ate lwaki tukayana nsengezezzaako balage ne bagamba nne kiri bwe kiti nenjogera ebyaliwo okunyuma ebyaliwo okunyuma ebyatambulanga ebyakolebwanga agwe tomanyi mwetango wamwe tewali mwetango tomanyi kawunyira kakati bwenjogera negamba nti omwete mu Luganda yekatta ddogo tomanyi kakuba musulo ate kawunyira yekatta ddogo mu Luganda ate kawunyira kiri mu luki kawunyira yogere eno ku microphone va mukweweta ebikomo byo lubowabo kawunyira tubowa kawunyira Oluganda olunafu nga olwokuba awunya ne bamuwa Oluganda nga lutono nga lunafu naye nga Oluganda olukusifu katta ddogo weyanjule amanya nze Angelo Dimaliza mpala n'obwavu n'abatanjagaliza ntumirako muzeeyi wange Lule owapakalasiti era nanyini Climax ne Jackies mukyala we mbatumirako nnyo mbaagala nnyo mukama bampeera obulamu muwangaale kuba nze nfunamu we muwangaala Mr. Mpala n'obwavu n'ababunjagaliza mpala n'obwavu n'abatanjagaliza Mr. Mpala n'obwavu Mr. Mpala n'obwavu n'ababumwagaliza obwavu n'abatanjagaliza Mr. Mpala n'obwavu n'abatanjagaliza yesebo Mr. Mpala n'obwavu n'abatanjagaliza Tata Yenge Tata Yeni Tata Yenge Tata Chenge ne Tata Yongo amanya kabana bo badogera bidde era simanyi we nabankaddiye nga nina amalibo banasobola okugogera Tata Yenge atajja kichani weyanjule
abatulaba amanya gange nze Gabinika Sekyewa Ronald omulwanirizi w'enguzi w'obulyake n'obukenuzi. Bwagamba omulwanirizi w'enguzi olwananguzi kusigalawo. Omulwanirizi w'abali b'enguzi. Gambo mutakiriza. Gabirika yagenda kugoba ku mulimu. Gambo mutakiriza. Gabirika bwogamba ati omulwanirizi w'abali b'enguzi. Wama wendi babano banfunzizza. Babano banfunzizza. Wendi babano banfunzizza. Bwogamba ambalope. Osokoleke. Bwogamba ati omulwanirizi w'abali b'enguzi oba ogamba nti gw'olwana abali b'enguzi basigalewo. Omulwanirizi w'obuli bwe omulwanirizi w'obuli bw'enguzi. Alwanyisa obuli bw'enguzi. Nanti so omulwanirizi. Omulwanirizi obuli bw'enguzi. Omulwanirizi w'obuli. Olwo Luganda lulala. Olwo Luganda lulala. Kapindikana ansobedde leero. Omulwanirizi w'obuli bw'enguzi. Bwe bagamba omulwanirizi. Anti wangamba nakulira masaka. W'abakyala. Baba bategeeza ki? Alwanirira abakyala. Omulwanirizi w'enguzi abategeeza ki? Omulwanirizi wo kasante yakobuli. Gabirika kitereze. Oyina obudde obutereza Gabirika. Omulwanirizi w'enguzi. Ekyo kirala nawe ngamba omulwanirizi w'obuli bw'enguzi. Gamba alwanyisa enguzi tube ku gundi yemu ku peji yemu. Bwe ngamba omulwanirizi w'obuli bw'enguzi. Omulwanirizi okasante yakobuli. Gabirika oyina tereza. Bagenda kugoba ku mulimu ayi. Bagenda kungoba ku mulimu. Bagenda kasalamu tite. Bani. Abalabe bo. Wagambe dabatase dokuwanisa mu office. Abalabe bange baliyo nga ngubufuna. Mamanje nakujja. Uliriza. Kiri bwe kiti. Bo bategedde. Kyayagala okwogera just kikimulema bulemi. Waliwo omukwano gwange yagambye bamusanze oli yabadde ali mu kulya. Limaliza. Soko ndio kati tekinnemye bulemi. Anti oluganda maze emyaka nga 10 nga njogera kintu ekyo. Bwenga kasandi yakobuli andi nakulira masakanzi. Bwenteekako obuli. Kiba kiremye gwe okutegeera. Bwengamba omulwanirizi w'enguzi mba ntegeeza kiri. Ne bwenteekako ow'obuli bw'enguzi, obuli bw'enguzi nwanirira okitegedde. Ndabika nakulira wala. Tugenderaawo. Ati bulira. Waliwo omukwano gwange yabadde alya. Oli najja naye nga naye oluganda labika ng'alwogera alumanyi naye ng'odunnyonnyola luzibu. N'agamba Mukama akuwadde ak'okulya. Sabira kati nange nsabira kambulire ddala. So nga ffe twategedde kyada ategeeza nti nange nsabira nkafune. Kyamulemye ye n'agamba nange nsabira kambulire ddala. Okitegeera kati naye olwo twategedde kyabadde ategeeza ne tumuleka. N'olwekyo n'oyo tutegedde ekituufu kyategeeza. Singa omuntu agamba omulwanirizi w'obuntu n'omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu. Gabirika weyanjule. Nengo ontegedde bulungi. Omulwanirizi w'obuntu. Ndamu weyanjule otereze. Ogambe omulwanirizi alwanyisa obuli bw'enguzi. Kati bwe ngamba omulwanyisa w'enguzi. Nakyo kituufu. Kati bwe ngamba obulwanirizi bw'eddembe nentikako eddembe ly'obuntu oba ne ngamba omulwanirizi w'obuntu. Eddembe kiri kikola nnyo amaki? Amakulu. Era bw'otakiteekako oba oluminiiza kirala. Kati kalyako obuli abo abalya. Omulwanirizi w'obuli bali abalya. Sitegedde era omulwanirizi alwanyisa obuli abalya. Kondakita ne driver bakoze amawano. Babadde bakola amawano bulijjo paka bwe babagombyemu obwala. Naye ebintu ebyo bulijjo babikola nga abantu. Gomwana Katonda ali yangoberera kondakita ne driver badde ba somba abakazi ne babakwana ne babasobyako ne bamala ne babatuga. Ekintu ekyo si kirungi. Kondakita ne driver bakwana abaana ab'obuwala ne babakozesa kirindi ne bamala ne babatuga ne babatta. Kanjiji. Avuka bali awo ezzana nga bayita banywezaamu. Nywezaamu. Kitegeeza ki? Nywezaamu baafuna ekikoosi kyabwe erinnya lyabwe nga ba taxi.
naye nga bali awo zana naye nga bayita banywezaamu edda kakati nywezaamu eyo wajjanga n'oyingira takisi bw'oyingira takisi maama ogenda dereva aba yali mu kuvuga buvuzi naye nga koodi yawe bonna bakola ki bagimanyi n'abaamu n'akantu oyo batuyimira ate oyimira talina makulu nga bagenda nti yimirira nabe akwata ku nsawo nabe alina ebbaga ennene nga oyimirira maama ogenda nti kale mu takisi osangamu abantu abaki abalala kati osangamu abalala ogamba kiwedde kati awo tujja tutambula kakati owuli oli akasa oli aganaga nyweza oluggi maama nyweza oluggi gwe ali ku luggi gwe baagala ate oli ggale okanye bagamba kondakita taliimu afena situli bakondakita dereva yaliwo nga bagamba nyweza maama nywezaamu maama nywezaamu olwotegafuluma nywezaamu oluggi basaabaze banno bakolaki bye bakugamba gwe ngaokunukiza onywezeemu ki nga bakwata akabadiya zireete gwogirawo tonyweza oluggi nga bakukwata kano ogenda okukyuka bwoti zijja ezo nazo okolaki zoyina kakati ebintu ebizzenga bitambula aba bayitanga banywezaamu nali kukubaawo wali omuvubuka eyajja yali atambula bati ngaali mumaaso kati nemulenga nemugamba baaba yali bulooka nanoonya amayumba baaba njagalayo akayumba naga muganda wange akayumba ngenda kafuna natambula wagenda ngenonze nange bwentambula mbandi awo omusajja yajjira ku piki yali ne girlfriend we girlfriend we yali akutte essimu n'akasawo kakati aba piki yava eri bweti piki olwajja kwaliko nno n'omukazi nga emusaabaze omukazi sebo oli yazase piki eyitawo bweti omuyayi najja bati vu yayingizamu bati mukono ayingizamu mukazi omukazi yali akutte akasawo n'essimu omuyayi bulooka ali akuba miliyoni zemmeka ne batunda amataka namuwayo kadiiruke oli yayingizamu bati mukasawo bwati ne bakatwala n'esikamu piki naye ayambadde akasawo bwati akaddusiza naye abadde mukazi gwe badde bavuga nga mukazi nekaaba omukazi naga bannange oh my god bannaye bazitutte onagenda okyuka kati eramuwadde ka distance okyuka bwati naga bebi onkoze ki bannange kati yali azikwasiza mukazi nga omanyi nga ndooza girlfriend ke yakafuna ayagala avimbe agambye kwata gwasasula bitunya byonna omuwala agamba nafunye roodi bawu bakasika agamba bannange onzize naye cwi oba baali bamulondoola ati kyaka baali bamuketta abantu bakozesa nnyo gundi eyo oli najja baboda ne bagisikane naweta boda bazikozesa nnyo okubba kakati ne mu mmotoka omwo omusajja oyo oba ne kondakita oyo bwebanga badde balina emizeejo egibadde gitambulira mu nkola eyo ekintu ekyo nno si kirungi babasobyako kirindi agwa yatuula bamala okubakwana oli nakutwala mu loogi genda okulaba abasajja batabuse oba balina bye babaagalamu ate mu loogi nga bamaze obubakozesa mu loogi tebaswa kikolerayo kubanga era bo bwe baba bakwatira ate ne batakwata ba loogi kitegeeza bano badde bakikolera walala ne mu loogi badde babatwalamu ne babatugira omwo kimpowooze ne mu takisi ne mu loogi anti mu kimpowooze era kati owa loogi yazigwamu naye ebiseera ebisinga owa loogi oyo kamera loogi z'ennaku zino ziriko kamera ogizaawa naawe zirina kamera ez'omukampala naye ate kati loogi esobola okubeera nga wali waggulu wali naye kamera y'okukuba erabawo kubanga tosobola loogi ono kubanga abo balaga nti bassa abantu kolamuko bwoti balaga nti bassa abantu sebe zeno bwoti omugize nnyo taafisituke mu interview n'agenda manye obusungu nga yakasaani nga kamutippye nnyo kakati mbadde muva kulya kakati nze kyensobola okugamba bamaama baffe abo banyinaze baffe nze amagezi gensobola okubawa temulinnya balubyanza kyekisooka mu takisi mulinnya ez'oku siteegi oba ez'omu paaka ezibaako nti nno chairman abatwala temujja kufuna buzibu kuba noba weerabidde bintu mu mmotoka osobola okukomawo ku siteegi okwo oba mu paaka eyo n'oyogera ababeeyiiya balinnye at your own risk anti abayo labinika walinnyeko Salama Road Munyonyi taxi waliwo zirinnyeko nagirinnyako Salama Road Munyonyi ogisanga busanze mu kkubo ng'ekusomalayo Salama wali ekibuye awo ekibuye kapaaka kaabwe we kali akadde eyo kakati bw'obanga oli wano ku Mukama mwesigwa olina sooka kulinnya n'ogenda ekibuye n'olinnya takisi n'ogenda e Munyonyi
kyandibadde kyamagezi ekyo kyoba okoze kiba kyamagezi akiraba yakitwala ng'ekyobususu kubanga kisevinga obulamu bwo naye abatulaba bakubire mulungi akafaananyi wano we tuli okudda ekibyo nomaana odda anti nze kyengezaako okubalaga kyengeza nsembereza omuzindaalo ssebo omuzindaalo kyoguteeka eyo kakati kiri bwekiti nange ono ndabye nga byenjogera nono bwabadde tampa bulungi muzindaalo nga byenjogera abatulaba batolina bakubira ekifaananyi ekirungi akaliko gavumenti malisa kakulu nnyo kati abatulaba kubanga bambi batulabira ku TV tebamanyi Dimaliza kyayogedde naye abantu bamala basula kyoyogedde Dimaliza byogedde bibadde byamagezi bajja kujjamu obwesigwa anti wuliriza nze kati obulamu bwa bbeeyi naye tubufuula obwalayisi nti oyagala to save time naye ng'obulamu bwo bugenda kati nze nandirowoozezza nti akwata empola atuuka wala kati gwe genda mu paaka awali takisi ezo ezikuzza gy'olina okugenda kubanga togenda kusanga bava mu paaka nga bakola ettemu kokitegeera ekirala bodaboda ezo ziraba nazo ku siteegi zirina bakiyamaani era bw'abanga akuyisizza bwina okomawo ku siteegi eyo osobola ofunamu naye bw'osanga balubyanza olw'okuba akasente katono lubyanza ajja kuwalabula otuuka okumuwa sente nnene akumemu ebyo byonna kati bwe tuddako ku eri sayidi nti babadde basooka bakwana okubatta kati banyina zaabo babakwana babebakako ne babatta kati banyina zaabo amagezi gensobola okubawa kubanga ffe abasajja batuyimbira dde ennyimba nti bwe tuba tukwana abawala tusooke tulabe waje ngamba myaka emi anti Dimaliza mpya gabanyinaze bali ku baana bato bokka bantu bakulu n'abakulu agudde mu gwabo oba bwana buto oba bantu bakulu bonna era nabagasse wamu n'abaana abato nabagasse wamu nti kati enkwana esobedde abaana ab'obuwala kati akajjeemu abaana abato akanyomera ako katuze kuba nyinaze abakyala kambatwalire wamu abakyala enkwana y'ennaku zino ebasobedde si yeyaluli naye njagala begendereze kati enkwana yakati mwembamba weera amagezi gano abakyala tebaagala muntu akwana n'abivaako olya bulungi baagala nnyo akwana n'alemezaamu naye akwana n'alemezaamu ateekamu okupapiriza ke kasente abakyala b'ennaku zino ne baba ng'ekyo bakyagadde nnyo n'ekibaviiriddemu ebizibu bingi waliwo apapiriza n'okuteekamu ennyo ng'alina ekirwadde ne wabeerawo apapiriza ennyo ayisewo menshoni ng'eyo gy'oyogedde nti ye menshoni ye kutta bakazi okitegeera so nga senga babeera nabo bafuuka bamukwata mpola kubanga omusajja bwakukwana asobola okuba nga naye agira bwakwetegereza kwe kubanga alwawo ng'omukyala n'olowooza omusajja oyo tali siriyasi aba siriyasi naye olw'okuba akyakunoonyerezaako ajja abikwata mpola mwandigenze naabo kubanga omutemu talina budde omutemu n'omubbi tebalina budde ebyabwe bya sipiidi mu nsi bagamba omuntu akyanyiza okuba n'obugumiikiriza ye mubbi n'omufere bulvawa asooka n'abuildinga trust yo bw'omwesiga nabba buli kimu babalimba omubbi ekimuleetera okuba nga byabba byanguwa ye sipiidi gyakozesa bakolera ku tayimu tebamala budde akunoonyerezaako olunaku luba olu nti kulwokusatu lwagenda mu banka nti ye okitegeera ka meeting katuulirawo olutuulirawo kumanya butya bwe bagenda okukubbamu bo kubanga bw'atwala agamba nti ajja kuba agumiikiriza wabeerewo oluusi ababbi abalala nabo bamanyi nti balinayo ababbi abalala bakompetita bajja basoona
nakitegeera kati ayangwa kati so n'abakyala abo begendereze nnyo abantu abakwanyi nga balina sipiidi kubanga bo sipiidi eyo eba n'ebigendererwa eyo aba mukwabuzi anti wuliriza bano abapapa abakazi abakyala kozi yasigula ku Valentine olwo nnyini anti bamukwatira amagumba g'enkoko byava mu dozo babiraba soko wulirizeeyo tusobola tuveeyo abakyala begendereze nnyo omuntu apakuka ng'akwana bo bamwagala kubanga ateekamu naye gye biggwera kale waba takusiize bulwadde takutemudde era omufunyeko ekizibu kyakukwabula kubanga yagamba kano kankamale mangu nkwasaganye kali ebijja mangu bigenda mangu kakwasaganye kati ate abakyala tebaagala babakwabula kati omusajja omugumiikiriza tomunenya alina byakyakunoonyerezaako naawe tambula mpola kati abali babatemulanga kuba nti bakozesanga okupapa kati abakyala ne bakyamuukirira bamutaddemu mangu akasente alaba afunye byebizibu bibasanga so abakyala ngezaako okubawa amagezi nti mugezeeko nammwe okubeera n'obugumiikiriza nga mukwanibwa omuntu oyo yajja okuba omutuufu akazindaalo kankaze wa aigigi yes abasajja wendi soko mukwate soko je abasajja abo enkola eyo kubanga nze ndaba ekigendererwa ky'abasajja abo kiyinza okuba kisingako wetulowooza kimaliza abadde akinyonnyola akomye ku kukwana naye nze ndowooza balina ebyabwe ebirala bye baali bayisaawo anti bo babakwata flying squad nze nakalaba akatambi bwe yali ebakwata ne bababuuza ekigendererwa nga bakwana abakyala abo banninamuko kasente nina omulimu gwenkola nga babatuga ne babajjako ssente kakati awo simanyi kakodyo ki ke bakozesanga abakyala abo okusobola okuba nga bazze nazo ku olwo anti obugumikizo no bagambye babakettanga ne babasoma ye omukyala osobola omukwana kati abamobayiro mani abakyala abo balaba waliwo abababba nga basoose bakwana naye nga tali mulaavu ye ekigendererwa kye ayagala kasente kakati ate oyo ateekamu nnyo kubanga sente ziziba mangu omukyala amaaso bakadamu ogamba bababba batya ono asooka n'amuyiwamu yaleeta erinnya eryakadaama ndabaga ennyo erijereegereza abantu abakeera ku makya ne beekolera bankuba kyeyo kozese erinnya ly'okuzza abantu kwakkanya abantu bankuba kyeyo bababba nnyo nabo nti ono abeera eno n'amugamba tofaayo n'akakadde akamuwa naye nga ye abala obukadde nga 6 kati omukyala bo baagala nnyo ekiwaggwa enkota bo yabalema si bonna abasinga obungi bakiwagu nti omuwa emitwalo 2 n'omwebakako n'omuta kyokka asubiddwa nga senga badde simuwadde egy'ebiri nandigambye omukyala mugumiikiriza nga neziri ku akawunti nsobola okuba nga mubalirako kubanga ngamba nfunye omukyala bambe mugumiikiriza omukyala tansaba nakasente otandika okubaako n'ofumitiza ku kasente kange kali bambi ku bajeti kwali limaliza ku Valentine bwe wakwana muka munno ki ekyasinga okukuluma kitereze bulungi muka munno eyali amuwaddeyo kati wali anti yagamba newe bamutwala omuntu ng'ayogedde newe lwaki gwagamba mugamba tugendekoko mu kisenge tukole emikolo ambuzaabuza naye nga kale sente zange alidde zaaki kakati oyo nti nze nateekamu ate natayagala kunzijamu naye waliwo papye anti kakati nze kyali kimpapya ye naye kwekundaga nti ayagala ssente kuba ye yandaga nti ate nze mpapa ate ye ayanguwa nze mpapa ate ye ayanguwa kubanga ye yandagirawo nti nti ye yandaga nti ayagala ssente nange nemmanya nti nate nange bwenzireeta kiggwa simba wakati gabinika nze ndowooza abantu abo tebaalimu obweraguze obo tebwali bubbi kubanga omubbi ye omuntu akufuna kyayagala n'agenda naye ate nga abakazi musooka bakozesa ne mubebakako tebwali bweraguze obwo abantu nebabeera bafere mu bweraguze kasa tukonye ku byabasawo obondeesa era omuzindalo gukomyewo ewange
Gabini kaita ayogeremu agenda kwogera anti ogeze n'obuze bwaffe bubeera katuufu ate bulungi kuba kati era ate banaye mwegendereze nga abasawo abo kati wuliriza tetunaguvaako agenza ali kubuulirira bantu bagenda mubasamize waliwo gwe tubaddeko mulala waliwo yayina ssente ze bambi yali yazimba amaka ge n'agenda ku musawo ayongereko ku maka ge obugagga n'ebiringa ebyo ne bamusaba ssente zaali nnyingi naye bwe bazimusaba omusawo oyo yali takola n'abalamu akasente kaalidde basobola omutwala mu kkooti gwaziriddeko mmekete amagezi ge yamuwoga manyi enkya jangu n'eddagala tugenda ddiyiwayo mu nnyanja nti kaale anti eddagala tuteekako n'akasente akatonotono ne tubisuulayo awo zigenda kwekubisaamu okitegeera bagenda okuyiwayo n'amugamba abakulu bakulaba genda bakulaba gwe genda tewaliwo kisobola kukwatako genda kumbe ono buli gye yeeyongera ennyanja nga bw'ogimanyi wagenda weeyongeramu yakkirira bukirizi teyadda yamutta kati yo omusamize afunyemu akasente ke yamukubyeko teri akawondera kubanga buli agenda ku musawo tayogera omanyi kale kambabuulire ebyo muti okuswala bireesa obuzibu kati kambabuulire bawaliwo abantu bagenda ennaku zino abantu bagamba nti musirikire ebyama negwe omanyi kye bayita ekyama ekyama kyekintu ekyosobola okwogera nekikuleetera obuzibu eitha okussa oba okukusibya kakati gwe olina emyaka emeka aba n'ebyama abantu baddira ebizibu ne babiyita ebyama ebizibu babyogera kubanga bisalirwa amagezi obwavu bwogerwa kati n'okugenda ku musawo yogera oli teyayogera okitegeera mu butayogera ebyamutuukako byonna teri yamanya teri yawondera ne buli wobo baako boobagulizaako naye abantu basirika mbu ayagala kufunamu yekka mululu agenze mbw eri akimansire asirike abantu bano bagamba obalagirire wagaana nze abalagirira banvuma buvumu okubalagirira eki nze abalagirira ekyokukola sibalagirira wano ekyana eggulu ate kati gwe bantu balagirire bambuuza ki abantu balabe baagala okuyimuka nebbo bambuuza ki naye akasana kano kookyo olaba Dimaliza kamufudde muddugavu munefe waffe omusana tegwayase tegwakaayo ewammwe mu nnyanja ekabulangiti asenguse tokyasula kupakalasi akulayo obukolezi kupakalasi ofiisi kabulangiti omusana tewaffe teguliyo munefe waffe bagugema mwale manyi bagema nkuba yokka omusana bagugema bagugema mbudde ki bwe mumbuulire mukakooye kuba tukyayagala kabookyemu ate okukazza kagenzi kabookyemu kubanga twagala mwina management gye mutuulako akakiiko kemutuulako akakuleeta engeri n'akagukendeeza kakati olaba abantu bagamba obwavu bungi masooka enkuba neetonya nogiroga neekya kati akasana osooka loga mbadde nsirikidde ekintu kino kanswazeswaze Dimaliza ono lwaleero Dimaliza ngenza okumukima nsanze bamukutta amataayi stage ya boda Dimaliza jafiira mu buzibu buvuyovuyo stage ya boda ekuŋŋaanye omukazi agamba Dimaliza mpa sente zange Dimaliza agamba sente wazisobya sijja kuzikuwa biwakola sibe nagamba Dimaliza omuntu yajja nga alusa zimuluma nga Dimaliza alagirira mukazi ddagala lyalusa Dimaliza sijja kwogerera nsanze bakunyiga anti wuliriza era ne gaalumira kazimenyesa ensonga kyo zitaddeeko leero bayibuli nga bwegamba nti ebyamagezi tobyogerera nga wali omusiru ndi musiru oli yali musiru ate nga n'oluganda talumanyi namugamba afune kamunye kamunye oyo bwamufumba n'anywa kamunye awonya alusa kuba ye yamponya alusa ye yagenze ng'afuna ekinyonyi kye bayita kamunye ng'atokosa kinyonyi ng'awuuta mu supu nga supu amulumya olubu ate kamunye munnyonnyole ntya anti no nze ntunulya bwenfaanana nze nsobola okgenda mu nsiko
sebo nedda ndi musawo kale simaati sirinya mu nsiko sijjaamu ngatto nze tolina nze mbeera simaati wamuwa magezi namuwa magezi agenda afune kamunye ye yakutte ttaayi yanywa kikamunye kino ekinyonyi okitegeera kati batageze bani n'ensobi naye ono Dimaliza alina bba mu Bulubaale tabusobola kubanga nakalaba Dimaliza mu Bulubaale emirundi emeka naye nga Dimaliza oluba esatu yasooka n'aloga enkuba ne bigaana awadde omukazi tegaali alusa biganye kasoke kubulira ekimu ate tuli ku buntu obutono buno ebintu binene ebya Lubaale ebintu by'okweraguza byonna byabagezi obwongo bwe babubulamu tobigendamu kubanga gwono bigenda mugenda bivaamu mangu kubanga ensobye jalabayo ntono nnyo nze mbivuddemu bannange gundi bwakola ebyo byabagumiikiriza ate abagezi ate abalengerera ewala era n'okubisobya oba obwongo bwe bubulamu kubanga gwe mateeka n'ebiragira atabikwata wabwaki era waba otya byababwongo lwakuba balala babyegattamu nga obwongo bwabwe bunafu ne babyegattamu naye byabwe abagezi kyova olaba bagamba obugagga magezi kubanga aba yalino n'eri okunoonya omukisa bwongo obugagga magezi kyogedde kituufu sente ziva muntu oyo oli mutuufu naye soko simba wakati gabinika Illuminati nze ndowooza abataxi bano balina bitu bye bayisaawo gwobbye omuntu omusobezaako muloogi oba mu taxi owooza baali babbi baali balina emikolo gye bakolera ku bawala abantu abamu babatuma nze naliko ku Instagram okwo naliko ku Instagram bwento bwenkyogera Instagram kakati ate nze nagikola Instagram nze nagikola bazikyusa kati Twitter bazikyusa bagifula X kati bwenjogera Twitter mbamusobya Instagram twade ku Instagram kakati mba ndi okwo waliwo ku Instagram mba ndi okwo waliwo waliwo namba sokomaawo waliwo namba waliwo egundi gye nalabanko page ng'erikaayo ebintu bya Illuminati ebyo how to register yaliko Illuminati bikikiwe bityo ninga nesooka nempeezayo ka message akasooka ate kati kiki nedda ate kati kiki ekizibu ki page eriko Illuminati nempeerezaako hello bannange kankubulire ekintu kimu nedda soka nsomesaawo kaddemu ebintu ebijja Dimaliza kakati Dimaliza kambe ekintu kigambo kingamba metaniki kuba mwoyo ne mwana waliwo abantu okimanyi waliyo abantu nga bamanyi buli ddiini gwe kimanyi gye bali tuddewo wali soko ndiwo katini okimanyi waliyo abantu nga bamanyi buli ddiini ng'amanyi Korani ng'amanyi Bayibuli ng'amanyi Bayibo y'Abamomoni oba ekitabo ky'Abamomoni akimanyi amanyi ekyabalokole buli kimu ng'akimanyi amanyi obusamize ng'abumalayo bwonna gye bali nga beekumira mu kumanya nga ye buli kimu akimanyi gw'omukubbo golooza lwaki abantu tosanga abantu wali ku kigenda ekibuye wali ng'omusiraamu akwata Bayibuli n'agikuba wali nosanga omukatu ky'omukristaayo nga Korani agikuba wali bonna nga beewakanya tobalabangako kakati omuntu w'omusanga nga aweereza na message nga kuliko page kuliko Illuminati n'aweereza hello tekitegeeza nti aba ayagala busamizi obwo waliwo ebintu birina okuyiga oweereza message mpeereza message wenjiweereza banziramu hello nange nziramu hello magoba eneema agoba kakati ate kati wansi w'omusalaba kwagala ebyenfuna ebyamangu osindise message tugende ebyenfuna ebyamangu time yaweddeko ebyenfuna ebyamangu kikyotegeeza waliwo omuyimbi omu bagenda ku TV agamba nti Sitaani yampa
Stani bwe yangamba okusonyiwa muyimbi munnange gundi ne musonyiwa. Muyimbi kyo. Bwe yakola launch mwezi oguwedde yakola launch ku stage yajja na musalaba. Najjira mu kyambalo kyeru nga kinga aliko n'engule ku mutwe. Omwezi oguwedde. Muyimbi kyo. Teyakola launch omwezi oguwedde najjira mu launch nga ne mabegalo musalaba ne wagenda ku TV taganti Stani yampa. Naye nga kitufu abyogera. Kakati kiri mu kugamba kiri nti ngenda yo bandi gundi naye ngeza okulaga. Nti abantu balina ebintu bibeekwekamu. Wali ku muyimbi ovuddewo mangu kitufu abyogera. Ate obadde ki? Ndaga katambi. Omuyimbi gaba ayina llo. Ngaabyogera enkya n'eggulu. Muyimbi ki? Wali omuyimbi. Era ne yakoze ne launch omwezi oguwedde. Nagenda ku stage ng'omusalaba oguli ku stage. Fete tweri antama mwogere wano mu bujjudde. Nga ku mutwe kuliko engule ey'amaggwa. Okubuzaabuza abantu. Bajja kimanya Bannayuganda. Bannayuganda ne batusinga ffe otegeera. Otamwogero yabakalebule. Bane bamutegedde dda. Omukono dimaliza. Sinakukuwaako. Ulira. Bannayuganda bamutegedde dda. Kakati tuveewaawo. Osirise message elo. Nsindika message banziramu elo. Tambuza bwenti mu video zaabwe. Bali mu kusinza. Beetoloola bwe bati wakati waliwo obubaane obuki. Bambadde bya bulaka ebyambalo nengamba ya wavu wannuma ddala waliwo ddiiru kooti ekitiibwa ky'ekkooti nengamba wano waliwo ekibaluka ekitiibwa ky'ekkooti twali tumanyi Fred kakati abantu abayivu ng'abo wuliriza abana amaka amalungi nkujjira nti kakati era agawaŋŋana ebitiibwa anti wulira nagenda ku maka amalungi ag'omuyizi omuto Fred kasooka ayimbe munnange nyinyiitidde bayimba batya bambuuza ayimba kaddemu bagenda bakumba bambadde bya bulaka balina gino emigga emiwanvu era benalaba video baali bazungu baali buno obubonero buno bwebuti bweriiso buno buno bwe nalaba ebyo neŋŋamba nze kiwedde munnange ng'omusajja mbuuza gwani nze gundi wamugamba linnya oli mu nsi ki Uganda nzaani wekwatira nzaani yanzaani anti olina amanya bwe neeyanjula nanisena linnya ki gabinika awo kakati nga mugamba nze gundi nagamba okola mule nnyimba namba oke nasooka nalina mende kyana kunoonyeza ku pejo nawunawuna naye tonafuuka muyimbi w'amaanyi konze naye njagala oyagala kubeera otya konze njagala muyimbi w'amaanyi mu nsi yaffe nagamba kale kati beyanga cheke mu silent naffe zaffe mu silent obo tulumya ngejo ino olubaato nebiro jakatemamu kakati omusajja ngamba nti ogenda kubeera nambe mu Uganda sikyo oyagala nti kiwedde kyenjagala n'agamba okimanyi nti osobola okubeera nga gwe muyimbi asinga mu nsi yammwe ffe tugaba buli kimu oba yagakwa muyimbi w'amaanyi oyagakwa pulezidenti okusaba endagiriro enamba ngiina akalula bwakyamaanyi siremanene naŋŋamba oyagala kuba pulezidenti wansi yo nemugaa nze nno nyimba buyimbi tofaayo enensi yaffe nandaga ku bifaananyi awo abantu abalimu ssebo system ekyomusajja kyalimu limaliza liiso ntanga teyalimu bali balegendale bageneraali bandaga abasajja abalimu bageneraali ensi bagitubi teyalimu ebifaananyi naŋŋamba ate ggwe lwakuba nkwagadde naŋŋamba get my number nakwapa enamba eri person nengisevinga oginaawo naŋŋamba bw'oba okkiriza nti nzikiriza yakuba ki njansooka mbe muyimbi w'amaanyi oluvannyuma be president
Olamuze Entebbe. Olumanya nkulembere ku ggwanga. Gabinika waabwe. Bugombe. Namba okay. Kale. Enamba nagisinga noga sente mmeka. Anti olonkemekereza ndabe kwa na bafere baki. Izo omusajja nawe yajja. Omusajja yali agala kufera ko ngayita Samuel Eto. Sirabanga ko omusajja ngali atenti. Omusajja yali agala kufera ko ngayita Samuel Eto musajja wali kusoma enamba. Mubuze namba yo jimpa naye tiwali kyengira kyonna sendaga ate wali kyonna wabula kyoyina okukola essaala yaffe yeeno nga mpeereza ssaala nemugano nagisoma ntya gikopololeko ofune wogissa tugenda genda online nkukubire direct nti oyogere ekyenjogera kyoddamu kyenjogera kyoddamu oba oyingidde ekibiina mu nnaku 10 ojja kuba eggwanga gwalifuga munago 10 mwaba mukuyimba kuba tunasose kuyimba tumukefu gundi akalunka yingire ate kati oluminate oluyimba lunaku lumu omusajja bwangamba lunaku lumu okolaki akanuda amatubwa enamba yajimuwa kakati munange ngena wajipange sala bajipanga soko jisemu esale eri mu lulimi ki naye nga mukuyisaamu essaala yali ya mu luzungu bino byakususeko goli waago no tuli ku Illuminati tuli ku bakamaabo mukuyisaamu essaala eyo zakoleke fe tuli bamanyo singa Illuminati kubanga ayagala ova mu Illuminati ajja waffe nti munjije eyo mfudde nfa kati munnaye bandi awo nga baleeta nga omusajja ngamba ojisizaamu nemugamba njisizaamu nti kale kati nange tunogisoma live wano kinjogera kyoddamu kinjogera kyoddamu nti kale nsooka nenzira mu kemabega nga naye wajendaga nene ngamba ngambonyebonye nga njozezza kapeti nga nfuuyidde ebiku ebisi wansi w'omusaayi gw'omusaayi ebiku kapeti nzozezza nedda ngenda nina sawa mukaga za kisagala buliriza sawa mukaga za kiro esawa mukago gw'ekiro bwe gutuuka oyina okufukamira wansi bw'ofukamira wansi ebigambo bino ojjo biddamu biri byokugera byange byokugiyisa mu byali birala baŋŋambye ekkiriza omuntu agamira akkiriza ku sawa mukago ogw'ekiro tulina okufukamira tutandika okukola ki okulamiriza okusaba bwenziramu ebigambo mala okuddamu ebigambo omumpembe ajja nkyalireko yali wakulinnya nnyonyi kujja omumpembe yani omumpembe tomumanyi zaba nnono dimaliza mbulira omumpembe tuli mu university muwa baby kirasi tomumanyi omumpembe ate katonsindika ate mu baby kirasi no university gye tulimu gwe bagoba mu ggulu sitaani sitaani yali ajja kukyalireko omumpembe agenda kujja ng'essaala ewedde sitaani omulabeko ate omulabako live kuba oyingidde mu lusuku mu kinywa mu lusuku oyo bamuyita kalimagezi anti gwe omumpembe kitegeeza omumpembe okategedde kagamba kubakosera kuzino omumpembe Lucifer yali wakujja mu ruumu yo kubyogera kujja kukyalirako bwamala okukyalirako ebyo bite biba biterere era oluvaawo bwati nezuuka bwoti ku makya nambeemu mu mwezi gumu omusajja ofuuse ayigigi ensi ya mu Uganda mumanyi abayimbi abalimu mwezi gumu ofuuse ayigigi mumanyi abakulembeze bamu abalimu asooka olindeko kuva mu kapeti ndaba tebigatta nabadde nendowooza nendaba vidiyo zaffe ng'egye twazitandikamu eno progress eri nnomo tugende maaso ondogezaako tugende maaso emboozi nagikomya wano naye abantu bawe bwinamba ya simu waki olangiridde nti oli Illuminati nangiridde ddi mbadde ngamba naye ebikolwa gabinika wange kuja wenasanga kapeti zikutuulidde ofuuka otya ayigigi mbwangu bakulabyemu kyanjawulo ki sebo abantu babeerewo nga batoba otobye saa mukago ogw'ekyo bagamba omumpembe Lucifer sitaani ajja waliwo neyita Lucifer ku social media okwo
ajja kunkyalirako. Omuntu eyitira Lucifer aba asazeewo. Penge eyita Lucifer. Munaye nga nfukamira nga ngamba essaala kekole ki kekwajje. Omusajja nga nkubira omundi ogusooka nga nsooka ntya nga nkubira ogwokubiri nga ntya. Ensi yali akubira mu nsi ki? Esimu eva mu nsi ki? Togamba Mexico mba kubuuka nnyo manamba bankyagina simanyi na konsewo jwa dimaliza nagira ne yeeyiya. Kola tunonye code. Sira gasiimula. Wamusevinga coach. Labika najijja mata masimu gayiika saga nti simu gayiika. Yogera ekituufu nti wagiina. Yakaterimu. Illuminati yo. Kanabe kodi. Neka bikatase kwekengera. Gabini kakwe. Toli mukatolisi. Edukiriza. Kubanga wali mukatolisi. Obocha nesimu Illuminati mu simu yo. Ojikumo jagazaaki. Kiyanga mukazi kufumbirwa manamba. Kiyanga mukazi kufumbirwa. Nenga achaine namba zaba XB. Sizijjamu timbakubira ne batune tunyumyamu. Sizijjamu nze. Zebafuuse muganda wange kati oyo. Abannono. Kyogamba omuntu ofuka XO ottamutte osibawugira mugire. Tugende kale. Kyogamba batalina kye yajunako. Kale kubembeekereza emboozi ogiguze n'ekyanga. Munnaye esaala ng'ambe essaala kati kuluna essaala bankubira emirundi 3 sikwata simu ntidde kubanga essaala olugwa bwe jjuka sisasuladde 10 kunyingiza kugenda kutula na bantu bakabona. Yo koti eyo. Munnange nfukamidde ngamba leero luno nzinze kimu nze kucyo essaala yali mpanvu kati kutandika kusaba esimu video call tuzikubye omusajja netolodde singa uje tuyimya singa omusajja ono banno omusajja ono abane empisa nga banyumye bya sitaani nenga mukama ansasira kino sigenda kukikola ngeno kukyuka bwenti nalina supply yange namalinamu omujiji yo sinali sigita yakakutuka juzi nenkwata supply yange mu ngalo bwenti omusajja nengano kwata esimu ye kuja wefiiriza nakiriza sekinso kyekyanjozi sa carpet enamba jiwe nenfukamira wansi nenga mukama ansasira kyembadde ngenda okola kyonna sapule nengitandikira gyetandikira ne Mario Jude Nema ekikolo ekyolubereberye nentandika kusaba nenkwata sapule nensaba omusajja bwakuba bwensaba omusajja bwakuba newe omusajja nenga sijja mukwata engera ku makya omusajja ngamba kiki wakoze lwaki wefiiriza mwana gwo badde ki bino twogera ku nsi kale oba otidde kankuweereza bakola ki betutambuliramu nabo nampeereza ebifaananyi nga basajja yogerako amannya nga asatu anti betwagambye ebyo ti okwogerawo kati biba bifuuse byakale kuba tuba naogere njagaggama tudde mukamero omuyimbi aba n'olugambo simanyi lwaki toboogera Basudde yagamba mubanyiizizza mulimu omuntu oyo teyamwogera nti aliva ne mutaana ajjukire ebibi bamukolako lwama tomujjukira omuzimu gwa Basudde okimanyi gwadda ne guyimba oluyimba abantu mwali mwerabira yagamba luyugumo gwe ndiva ne mutaana nze njijjukire ebibi byewamukolako luyugumo yali ani Aliaga nti yali mugezi kasosi. Linya lya lugero. Yayogera luyugu. Nganze benjogedde kukiine mugira ntakitegeera muyimbi. Nembagamba omwezi oguwedde sho. Abannayuganda bo bategedde dda. Yayogera mu ngero. Kakati yagamba luyugumo musengejje. Ate n'omuzimu bwe gajja n'okukwata omuntu n'ava e Kampala paka Bubondo n'ayimba oluyimba lwa Basudde oluyimba nti ngaddamu okunnyonnyola ewange embeera eri abaana bange mbayambeko. Sigenda kuwummula Basudde omuzimu gwe gwadda ne kuyimba oluyimba tolumanyi nze sirumanyi abantu mwali mwerabira tendongo gye nayimbanga nti no ddala ndigenda nayo muntaana mwendiziikwa nze yafumba naye mutwe gwe bwolowooza de kubiri Illuminati yakubira otya bwolowooza osoma sapule yafumba mutwe gwokimanyi Basudde yagamba bakabuladda tibajja kuddamu kubayita okujja nga bagenze ku ntaana yaki eyiye lwaki bali bamukyawa ye bwe yabagamba eno enfield gye mbalesseemu nzibu mujje ku ntaana
Mujinywegere ebisigadde mubindekere. Mubendongo. Mujavaamu abalaga mujavaamu abaki. Amatayi ge bamukute gamukubye wala. Naye nsanyukira. Mbadde kale era muyiseeko ne mpaaki awo sigenze kumutaasa. Ate nyingira ntya mu lutalo lw'eddogo. Era mpaakiza ne mugamba Brad nkulaba bakuta amatayi naye bw'omala okumaliza omukongozi wo jjamu mu motoka tugende tukole interview. Kufera yamufera eddagala lya Alusa. Nange nfa naawe. Nzijukidde nerabidde okuggalawo ewaka ate kufulu gye nazze nayo. Wagamba toggalawo Lubowa yabongoose. Oggalawo lw'enfuufu. Enfuufu ereme kuyingira. Naye ngenza okutuuka eno nga tekufulu gye naleese. Ade manyi ndeese bisumuluzo. Tudde wali. Abasajja abo basubya ku bakazi mu takisi ogamba tebaali nga beeruminati. Anti kati wemaddekuleetera abantu bakola ebintu babagamba ebintu kati singa nze obudde obwo saayina nnyo mwoyo nakukkiriza. Wali oyingidde eruminati? Nali nnyingidde. Ebintu by'abasawo babiwaayiriza nnyo. Bakifesi waneno gundi emakini. Bakuba abantu ne babatta ne babateeka mu bukutiya. Poliisi ku makya ate yakeera ku basawo Baganda. Kati anti nkugambye yo yalowooza kisaddaaka abantu soba na bakifeesi be babakubye ekiro. Okitegeera? So bawaayiriza nnyo obuwangwa. Obuwangwa bwaffe tebuyina wadde obuzibu. Bantu babyerimbikamu abafere. Okuba baagira waliwo essabo okitegedde. Era suspect asooka bamusawo Muganda okusinziira ku kikolwa kiba kikoleddwa be basaddaaka okusinziira kiba kisinziira ku kikolwa. Okimanyi nti bw'ofumita omuntu ono so bayogera abimanyi otusinga kati ono ayigiga abimanyi ebyobulogo ebyemisango suspect biki ebyo. Omuntu singa afa n'afiira ewantu kisinziira enfa gy'afuddemu okunoonyereza kubaawo mu buli kimu oba nfaaki ne basoogeno munoonyereza ebibumba temuli. Ensigo temuli. Noonyeza ensigo temuli. Olulimi baalusazeeko ekyo. Olulimi baalusazeeko. Ennaku zino awo bakola ki? Abatemu babikolera ddala okukweka obujulizi amusalamu olulimi mwabateekemu ekirowoozo nti abo basawo baki bakikuba bakizza eri babuza obujulizi. Ate ebiseera ebisinga abantu naye nga gubbi gubaddeko omuzimu gidde. Anti omuzimu mukambwe omuzimu gusinga sokoleke botta omuntu n'omusalamu olulimi omuzimu tegudda. Ate aba nayogera atya atasobola kwogera amugize mullo tasobola kwogera yamukimukola aba agezaako naye nga tasobola. Katuwa amagezi wano mafu obadde ki? Okimanyi omuzimu gusinga amayembe obukambwe? Awo gwe ino kibuuzo ono. Okimanyi omuzimu gusinga ebiteega gusinga buli kimu obukambwe? Omuzimu guli nakyo. Omuntu bw'afa okuba gusinga nze kankusindikira ejjembe gonsindikira omuzimu. Muganda wange ekintu kye njogerako tulabe labayo lindako omuzimu ogulaba soka olindeko amma kamunnyonnyole kannyonnyolemu kudimaliza kamunnyolemu katono saaba kabona saaba kamunnyolemu katono omuzimu ojja kunyiza muzeeyi Jumba ng'onomize saaba kabona. Linda ejjembe oliraba ejjembe ani alikola ng'ovudde galaga ekika ejjembe ani alikola muntu katogamba oti anti ate ekintu ze kyenkoze kinsinga amaanyi. Sokola ekino ekikusinga muganda wange ekintu kyenkoze nze makiinako obuyinza era nze ndiragira ntigenda okole bwoti netya era likolera nze mukama waalyo nga nkyalina mulamu nno sinnafa ne linnoonyeza ssente ababaati yagula amayembe ganoonyeza ssente naye my friend bw'omala ofa bwoti omwana gw'omuzaala n'ayayuuka n'akukuba amava mu ebyo amawulira nze kyeggamba omuzimu ebintu byonna byokola okimanyi essaawazi okimanyi nti nno empologoma okusinza amaanyi esookuluma n'ekutta naye ate empologoma ogisinza amaanyi omanyi lwaki gosooka okuyya buli kimu ekisobola ogikwata wadde erina amannyo wadde yeekakatika omusota guba jjaani gwekalaka okola ki naye tugisibya mu butimba gwali gunsibire mu katimba ki kujjako kunnuma obulumi n'ogusiba mu katimba n'oguggala gy'oyagala. Embwa zene singa obudde obadde tebuzibye mbadde kyalina ovuga eddakiika endala nga 5 kuba omusajja muganda wange omusawo omufere kiba muganda wange okimanyi nti ne bakusindikira amayembe okimanyi nti waliwo abagavumula babaki bantu naye okimanyi bakusindikira omuzimu otambula so otambula ku basawo 2,000 bonna nga bagamba watta omuntu nti
watta omuntu buli omu ng'akito kyenganga batono waliwo era baba bakugu akwate ekkubo n'agamba nkyeŋŋanza omuzimu ogenda gukujjako baguwoya nampolampola bateesa nago tiba byakibyampaka amayembe bagamba mumuveeko amayembe bagagamba mumuveeko soko wulire wulire kyegamba mekaniki olaba amayembe bagagamba mumwagazaaki ne bagayita naye omuzimu bagubembekkereza bubembekkereza yakutta yanzita n'okuguza n'okugaana ne gugaana okujja ovanga ku muntu waleka abantu abayita omuzimu ng'oli ali wali mulamu ne bayita omuzimu gwe bano abakazikazi abatera oluusi okweraguza ne baguyita nga mulamu bino bye tulala akasumagizi noba ng'oluusi oli mu dduuka ali oba olina wotudde n'osumagira naye tulo nange sijja kwebaka budde bwa misana nnyo ne tukutwala ngeri oluusi bagusika si buli kimu tibagusika omuzimu gwo laba nno ddagala lyakugema musana mwaŋŋambe mukukoola nga twagala nga Gabinika kasooka atuwa amagezi kwaba basajja afundike watuwadde amagezi nti kati nze ŋŋamba bannyinaze bakendeze okupapa nze ŋŋamba abantu abo kibakola kikyamu era kibakola kikyamu beetaaga bakiyimize bunnambiro kubanga anti kati kiswali amagezi tunakwongera security erina okwongera kati tunaye tugenda kisali amagezi ngeri bo bakiyimirize bunnambiro tebakyabuulikikaawo security erina otuyambako mateeka security erina otuyambako nekano kakayiseewo abazimba mwenna ebikomera e Kampala ebikomera ebyo temukkirizaawo nzikiza muteekeewo ettaala omuti gubeere munda mwekikomera security eyo eyamba gwe okusinga naye olw'okuba naffe etuyamba abayitawo naye teekawo omuti nga muwanvu nga guli munda osibireko ettaala waggulu nga gukuba ebweru ettaala senga ekyo kikolebwa buli awali ekikobe kubanga abakozi b'ebibi batya enzikiza batya ekitangaala kyokka ate ow'ekikomera ye agamba nti abantu abamuyitako ebbali yabakoowakoowa nadda naye ng'ate bwe bagenda okukozesa omukisa okukiwalampa olina akantu koleese bwadde otandika waŋŋambye nti gabinika amazima amatuufu tukulaba era ddala luminati mu mazima ddala wakavambi cupa ate wakwadde esima gwakulya okulwanyisa enguzi makingi omanyi nze nasomako akatabo k'omusajja amuyita Miss Kigundu wali okasomeko waliwo reason as the world masterpiece nange nabagamba nze okuyoola kasasiro nsomamu akatabo ka Hamu Kigundu akatabo ka Miss Kigundu waliwo abooluganda waliwo oluzungu waliwo reason as the world masterpiece reasons as the world masterpiece waliwo n'obulala naye obutabo obwo buyigiriza ge mazima era nandisa buli muntu agenda akanoonyeko akasome reasons as the world masterpiece ako fulufika kaba akutte omuwagizi ako kennyini ate fulufika yo bakasoma akawunzi waliwo n'akoluganda olwayinza okugamba nti akatabo ako tebukola muganda nasoma akatabo ako nenkamalayo naye obugagga magezi fulufiga oyo omulaba mugezigezi ebintu abikola bigenderedde gwakulowoozesi nti ye ali mu katemba n'ekirala omuntu okunzika akatabo bw'ati oba olina okiwa time booti ogambe lwaki akawunzise saa yayimba n'agamba nakulaba ku leediyo nenkuwulira ku TV nakulaba ku leediyo nakulaba ku leediyo nenkuwulira TV tolina kugiwulira oba nakulaba ku TV nenkuwulira naye akikola vice versa okiwa obudde kakati ono bakawunzika akatabo ka Miss Kigundu n'akawunzika bwati nawe ojja kinonyogera fulufigala kyakoze oyinza niyita omwana n'okimulaga kikisika attention yo so buli muntu yandisomye akatabo ako naye kiri kyogambye ekyo ekyeruminati kibale kinkanze nasoma akatabo nenketegereza ate nkyalina ebyokukayigamu bingi era omusajja oyo mwagala nnyo Haji kale kakati abantu bakole batya kakati abantu bano abafuna obuzibu obwo tebwebeereka nange nsukira okuntuukako wayinza okubayo abakazi abakikola nga nawo oyinza owulira nti waliwo takisi eziba abakazi bakambuwadde ennaku zino abakyala oyinza takisi omukazi nakukwata amanvubanvuba omukazi tasobola kulusanya musajja tasobola kukulusanya omukazi tasobola kulusanya omwana yapositinga jjo n'agamba mbadde njagala nze nina kuwabya baminisita bonna
abakola ebikolobero ku baana nga bazze okusaba emirimu nere bajja okusaba emirimu babagira enguzi nefuge kakati ne bamala ne bagamba oli nadamu n'agamba n'abakazi naffe tugenda kuleeta abakazi abatusumbuwa muvubuka ajjanyirira nga oladdimaliza kaviiri akasibye omukyala n'agenda sookoddeko wali tulabe tate nzirewo nkolewo sebo nze kati kankubuulire senga abakazi ne baba nga bakwata abasajja nze mumpite gye babakwatira bankwate sigula tusaze magezi ki abasajja ba taxi abavubuka kakati nze kyeŋŋamba driver ne conductor taxi ezo batta bannyinaffe yanti kati ekisooka ngenda kudda kukyadimaliza kiri katono ekisooka taxi zonna zandibadde zirina kubanga empandiise ekyokubiri taxi ezo zandibadde kale ezisinga nga zirina stage kwe zisinziira endala ne bwe zitambula by the way buli taxi erina stage naye stage kwennyini mulimu abantu abapangisa unapangisa taxi naga jimpeemu nagenda nakoleramu ebibye ate abebibaluwa ebiseera ebisinga tebatera kuva mu paaka batera kuva bweru gye basanze kale ate tunaffe tujja kukitegeera kuba nyagisanga awo njirinnye so tulina kusaba gavumenti yaffe naye twongereko ku security mu mbeera eyo byentambula bongeremu ku security kubanga ebijja kgenda bibaawo era n'okukubiriza bannayuganda buli ayina ekikomera ennyumba wabweru ateekawo security light ako nako kakulu nnyo neza kirina kuyita mu bachairman b'ebyalo kubanga security light tuyinza okuwooza nti takisi oli ajja kulinnya takisi ng'ate abatakisi bennyini oluusi bajja ne babawamba n'obbawamba basala nobisiba ku miti gy'amasannyalaze buli omuti gw'amasannyalaze we guli ne baba nga bateekako ekitaala kikubira ddala wala naye ate omuti gw'amasannyalaze balina okwegendera amasannyalaze alina okukiteekayo gayinza okukubanika kwokya era amasannyalaze yateekayo amasannyalaze yateekayo jakufuna osumaali nkyekonerekonere amasannyalaze yateekayo eyo project eba nnene nebitala ng'ebyo bennamboole buti gw'amasannyalaze biba mu bisaawe kikuba ekyalo kiramba ensona neyakayakanamulimu ebintu nga gavumenti yerina obbikola ekyo gavumenti tutumire jayo simu dimaliza olwaliro abantu baŋŋamba sikuwa time kutumira yedimaliza wakitatumira erizaliza ba Evelyn bani bonna omuntu omu naye kyasinze okunsanyula omuntu ono yamaze kujja na commentinga Facebook yaffe ensonga kimwogeddeko nawali yaja Miss Kigundu Kigundu ono ka comment nakalayo ku Facebook nkugambye comment nakalabyewa ate nga akatabo ke nali nakasomako so katabo kaitaba reason is as a word masterpiece sajja mugezi doctor doctor lawyer musajja mugezi mukozi ekyensinga omumanyako wali omusinkanyeko aja Miss Kigundu namusinkanako ko simwe banko nafuna omukisa ne musinkanako era nembako byemuyigirako nampayo n'obutabo munati ndi musajja muyimbi kati nyimba yimba omwo namusanga nafuna omukisa ne musanga towaze nnyo tosaana kumumanya tumireko aji nkutumiddeko nnyo we bali kuwandika butabo abantu be basoma ne bafunamu ekyokuyiga era tusaba obutabo bwabusomere ku baana kikola nnyo amakulu nga ajaze mu baana 48 n'abakyala 15 n'abaana baabwe bantu nga 105 nga aja akutte microphone abayigiriza abasomera mu butabo bwe ekyo nno kiba kyanjawulo nnyo bwe mukowoole aje tukoola munnange ojje olambule ku baana bayongere okulaba kiba kyakuyiga nno kyamaanyi foundation nga aja azze n'asomesa ku baana kale ne bwatuwaayo obutabo abaana ne bayongera okukola era agitusaba otuweeyo ku butabo abaana baffe bongere okubusomamu bongere okufuna ekyokuyiga nange nafuna ekyokuyiga oba omuntu akuwa amagezi kuba kati akiri akuwadde ensi kati nga kiri kyeggambye nti nasoma obutabo n'enjiga kikyenteekeddwa okukola kivula ondabiddemu ekyo nolaba nga abadde asomba obucupa ate nga olaba nziruka nombuuza abantu bayigirawa naye nga namanya ekyokukola ekyokukola Client Bit World tukutumiddeko nnyo Client Bit World omukyalo ow'ekizigo yansubizayo ekizigo naye sinamulaba
Mama Beauty. Mama Beauty sinnamulaba tolaba wempeeruuse. Mama Class. Olusulufa. Aina nokuwa buno. Waloke yampa kosiga ku mimwa. Yaba lipu shayina. Lipu sti. Nange siga. Nenga no ngenda ko meetings. Ba VIP. Ate go di VIP. Mu meetings. Kanawe. Gwe VIP gwe manyi. Ayigigize naye yomulala. Abakazi bakaba basajja. Kabasajja okesiga kuno yinkirabidde erinnya. Akankolera abantu bangamba, "Hey, you look nice." Naye ngamba yes. Buzibye. Tubagala nnyo. Sibole atwange tubone. Wachi tujja jikolera muziki saa ziwezeemu. So tumire ku bantu baffe. Nze ntumide Shami mu Ntambi. Constantine wali wano. Constantine. Esther. Eliza Boda to Boda. Mariam Natukunda. Mariam. John Kasule. Boda to Boda. Boda to Boda. Msaja yeye atabana data buli kadde. Nze data yo nange yampeddeko omukulu ku side eri. Maliza bikula babe abantu baffe wano. Bade ngamba side eri ate. Nenga tube tubikula. We tutumira. Na Uganda bonna bali bannange. Nsaba tukwatire wamu tulwanyise enguzi. Tulwanyise obulyake, tulwanyise enguzi, tukwatire wamu okusingira ddala nkoolera ddala bannamakindye, namakindye division. Tukwatire wamu tulwanyise obulwi bw'enguzi. Tulabe ng'eggwanga lyaffe lyongera okutambulira ddala kugenda mu maaso. Sitwagala twekyawe ensi yaffe, tube n'omwoyo gwagala ensi yaffe. Omanyi oba oyagala ensi yo ogifaako, tofa ku kiki bakuwadde, wabula okolera wamu nayo. Kitegeeza nti ne bwe tuliwummula abaana baffe baligisigalamu. Baliganyulwa. Tetwandiyagadde kugiwummula ng'abaana baffe tebalina bagitandikira. Leka bino tubikole ku lwaffe naye abali biganyulwamu weebali. Birungi Irene. Neta nikwebale kuweereza. Eliza Chief Blame Music. Chief Blame Music. Brema Music. Ono mupya. Chikumu Twaha. Tumutumireko Nansubuga Betty. Tumutumireko Nakalanda Mary. Tumutumireko Namyalo Latifa. Tumutumireko Tizla Tizi. Tumutumireko Asimwe Gift. Tumutumireko Suda tukwagala nnyo. Katerega Trevor. Tukwagala nnyo mukama kuwa omukisa. Kuteesa manka tukwagala nnyo. Ndowooza tukomaawo leero. N'abalala bangi bane twatumidde. Mariam Natukunda Olivia Nanyange. Mama Matthew. Madam Florence UK. Tutumiddeko tukwagala nnyo bale twagala. Asebo tumirayo abantu nga babiri tusisiibule. Abantu babiri. Mwami Lule owa Pakalasiti. Nkutumiddeko nnyo ne omukyala Jackie. Nawe nkutumiddeko nnyo. Ne Paulo. Omwami bamuyita Paulo. Awa Mobile Money. Oyo naye mwagala nnyo. Ambeererawo. Akubeererawo. Mwami Paulo webale nnyo bali ddala kubeera Muganda waffe. Mweraba.